olwaleero nolowooza tugenda kerera walala. Nedda leka tuongereze ku olwo olwalimiddwa edda ate twongerwe okumanya ebyo ebiri ebuziba w'obulumbaganyi obwakoleddwa ku eyali pulezidenti w'eggwanga erya Amerika. Ng'ate n'olwaleero we twogerera ebigambo bino musajja mukulu Donald Trump akyafuza ekisanja ekimu nga we twogerera ali mu kuleebuukana ne bwe yabadde alusuddemu akaba. Musajja wattu aperereza bululu obugenda okumuzzaamu okubeera pulezidenti w'eggwanga erya Amerika ku ntandikwa y'omwezi ogwa Novemba, lwe tugenda okulaba twawule abalenzi ku basajja n'abasajja nabo tubaawule ku balenzi. Ku Donald Trump ne musajja mukulu kati omukulembeze w'eggwanga erya Amerika Joe Biden, ani akira ku munne? Ani abantu gwe bawulirira? Naye nno munnange ekikwagala tokyagala. Weewaawo nga Donald Trump ebigambo bw'atyo bw'abyagala, ayagala dde omulundi ogwokubiri asuuze musajja mukulu munne ye Joe Biden. Naye munnange embeera yabadde emutaamidde olw'eggulo. Kakati mwabitegedde ebyo kubanga kyali kiro ekikeesa ku Sande nti ebigambo byali binyaamuuse. Era kakati singa tunyumya mboozi ndala nnyo nga Trump tumuyita mugenzi nguli Donald Trump. Naye munnange lubaale yambikaka akasubi nga ne weeweekweka waali wagumu ne Donald Trump bw'atyo. Abasajja aba Secret Service bano be b'amagye abakuuma abakungu oba mu nsi ya Amerika be baamuwonya. Singa kakati tuyimba fuba eggulu y'empeera, mwana wange yafuna obulumbaganyi. Omusajja ono yafuna obulumbaganyi Donald Trump, omulumbaganyi ng'empalata y'embuzi erekerera omutwe n'eryoka ekwata amagulu. Mwana ati obulumbaganyi yabugukisa ku musajja ono bwe yali agezaako okufeffetta n'okuwenja obululu wonna mu kifo ekimanyiddwa nga Butler mu ssaza lya Pennsylvania. Eyo tuli mu ggwanga lya Amerika. Musajja mukulu era ajjukirwa ebigambo ebyabadde byaddaasembyeyo okwogera Donald Trump ono, kubanga abaakutte obutambi Donald Trump bwe yabadde ayogererako baategeezezza nti yabadde ali mu kukolokota mukulu munne ono akulembera eggwanga lya Amerika. Yabadde amaze okukwata n'ekipande ng'agenda asonga olugalo luyita olunwe ku bifo byalowooza nti muzeeyi Joe Biden ow'eggwanga erya Amerika olwaleero byayonoonye wakati mu bulebevu bw'ebirowoozo bya Joe Biden ebiviiriddeko abanoonyi b'obubudamu ziyita empunzi ezitalinaako bigambo bizoogerako okwongera okwettanira okuyingira munda mu ggwanga erya Amerika. Kakati yalabise ng'akutte ekipande ng'asonga nti wano mulabawo wajjudde abanoonyi b'obubudamu, naye ng'ebyo abireese yono namukadde gwenjagala tulivule, yono namukadde gwenjagala tusiguukulule. Essasi we lyaviiridde gye lyavudde mwana wange ne lijja liddunda musajja mukulu Donald Trump, naye lyamukubye kutu. Ekituufu ebigambo bizibu. Olwaleero mu Amerika ne mu nsi yonna ne wano waliwo abalowooza nti omusajja ono Donald Trump yandibanga yabadde wano mu luzungu bagita sitanti, nti yabadde akoze kabadi kangodiira asobole okulaba nga obuwagizi bwe bweyongera. Naye bw'ogenda otunula eby'omunda n'olingiza oyinza okukitwala nti mazima ga Katonda akabadi leero ne bekandibadde kabadi. Abantu bakola obubadi ne beewamba ng'ayagala waakiri abeeko kyayisaawo, abalala ne beekuba ebyasi waakiri mu kigere. Naye bw'otunula ennyo okusinziira ku batunuulizi b'ebintu bino ab'ensonga zino abakukunavu ku kyo, mwana wange toyinza kukitwala otyo. Toyinza kulagira muntu akubba essasi mbuliyite ku kutu nti kubanga olina ky'oyagala okuggusa. Leero ne buba bwa pulezidenti nzaawo buba buganye. Kakati abagamba nti Donald Trump yayagadde kuyisaawo kabadi, naawe gezaako. Toyina gwe byoyagala kuyisaawo, naawe gezaako. Kyokka ebintu bingi ebyogeddwa ku nsonga eno naddala abalowooza bwe batyo nti gwewama yandibanga kabadde kabadi. Era abantu bangi abatandise okujjayo mu ngeri y'obundolindoli ne bazannyamu obuzannyo obwangungu n'engeri nga bwe gwabadde Trump bwe yaweze, bwe yabadde ayogera n'ebyaddiridde awo abantu batandise okubizannyamu obuzannyo mu ngeri y'okubinafuya. So nga ate munnange ogezangako naawe n'okakola akalimu essasi osaagana mulire eryanda lyokya. Omulunya mpuliriza
amawanga agafaanana ng'eggwanga lino erya Amerika wano we gatulumiza, kubanga njagala okukubuulira nti kyabadde tekinnatwala na kiseera kya ddakiika nnyingi nnyo obutafaanana nga bwe bitera okubeera mu mawanga amanafunafu. Embeera bweti bwemala okugwawo bagenda kubuulira nti poliisi ekyanoonyereza wano newankubadde nga Security Service ne FBI byanenyezeddwamu kubanga kagwake nga misana kakiro tabulamu, ne bano banenyezeddwa engeri gye bakuttemu ensonga nga bangi babuuza nti kisoboka kitya ku mulembe guno omutebi omuntu n'ayitawo n'emmundu n'agenda ne yeesonseka mu kizimbe nga FBI temanyi abange ne Security Service nayo nebeera nga temanyi. Kyokka bulijjo okwerinda sibuti ne Security Service eno batutegeezezza nti wadde nga kino kyagiyiseeko ne kitatuukirira nga bwe banditegedde nti omuntu ono bandibadde bamuzuula tannabaako yadde ekyasi yadde n'okugezaako okutuula we yatudde amale asukume ekyasi kimale kikwate okutu kwa musajja mukulu Donald Trump. Naye waakiri ne bano babadde ne basinayipers. Eyakubye ngenda kukubuulira mwana mulenzi wa myaka 20 Matthew lyerinnya lye eryategerekese Thomas Crook ngenda kukubuulira wetunaviira wano. Naye mu kubeera sniper bulijjo bannaffe bana ba Security Service nabo batambula bagaludde nga nsanafu ye okwerinda sibuti. Njagala kubuulira nti kyabatwalidde sekendi za 45 okwanukula obulumbaganyo obwabadde butuusiddwa ku mukama waabwe. Ekyamazima Trump olwaleero si ye president mu ggwanga erya Amerika, naye abafaanana nga ye abaaliko bapulezidenti oba ababaddeko bapulezidenti b'eggwanga erya Amerika bwe bamaliriza embeera kale wadde obukuumi bukendeeramukko naye basigala bakuumibwa abakuumi be bamu nga abakuuma President Joe Biden olwaleero gwe twogerako. Kakati Security Service yekuuma Biden era yekuuma n'eyali president ono Donald Trump. Kakati obukodyo bayina bwa kintu kikulu nnyo bwa kikugu era bw'obatunuulira engeri gye batambuddemu okulokola embeera okuwonya mukama waabwe mazima omanya nti abantu basoma ebintu byabwe nga babisoma kubanga bayina engeri gye bamwebunguludde n'ebigambo gite coordination y'ebigambo n'ebikolwa eyaddiridde awo amaloboozi gawuliddwako ng'abuuza nti kaakati tumaliriza over tuyinza okugyawo omuntu ono over babuuzaganya naye nga bino biyitiramu ku muzindaalo munnange ensonga eno ne bagimaliriza ne bagitaanya nga gwe babuuziza azzeemu nti ye kiwedde abadde atemudde omukulu tumumaliriza mu sekendi za 45 gwe mulunya mpuliriza eddakiika erimu sekendi 6 naye kyatwalidde Security Service eddakiika teyaweze ze sekendi za 45 kale yayisiza mu kitundu ky'eddakiika naye nga bamaze okulokola n'okuwonya embeera eyadde zegawanye obwenkanidde awo. Kakati newankubadde ebyo byonna baabikoze naye banenyezebwa nti kino kisoboka kitya okubaawo ne kituuka ku mukulu nga bwe twamulabye. Naye si gwe mulundi ogwasoose mu mboozi ze tunaanyumya nga tuwerekera olufumo luno tujja kuzuula nti waliyo n'abalala bangi mu bakulembeze abaali babeddeko abaali bavuddeko naye ne battibwa buttibwa kyokka nga Security Service ebeera wamu nabo. Kakati eyo si gye tugenda okulaga. Njagala kutegeeza nti oluvannyuma lwa kino era Federal Bureau of Investigation FBI yakwataganiddewo amangu ddala ne bategeeza ekizimbe omusajja kwe yabadde atudde. Nkubulidde nti erinnya lye bamuyise Matthew Thomas Crook. Erinnya lya Matthew Crook lya kitaawe naye ne bakitegeererawo nti omulenzi ono w'emyaka 20 teebereza gwe mulunya mpuliriza 20 emyaka egya 20 si gye muntu ali awo nti agundidde nnyo ku nsi kuno ayinza okwebuuzibwako eby'ensonga. Okumanya omulenzi ono abadde akyali muto okulonda okwayita ono Thomas Crook teyalonda ng'emyaka teginnawera. Jjukira Amerika balonda buli luvannyuma lwa myaka 4. Emyaka 4 bwe giwera olwo ne balyoka baddamu bwe giyitawo olwo ne balyoka baddamu balonda naye ng'abasooka okulonda omulundi ogusooka kaba keejago kennyini
omulundi oguyise nakuwulira nti abasajja abaana abalenzi n'abawala ab'emyaka egyali giweze okulonda munda mu ggwanga erya America 18 baesunga okulonda bye baali tebeesungangako. Bangi baabwe basula bakukunadde kubanga bagenda okukola ekyafaayo. Kakati ne kuruuku ono omutemu eyabadde amaziza Trump emmere abadde agenda kulonda nga 5 omwezi ogwe11 nga gwe mulundi gwe ogusookera ddala nga talondangako. Kakati ekiri mu kwebuuzibwa nti kuruuku ono n'obwa kuruuku bwe musajja wattu kiki ekyamutanudde, kiki ekyamuviiriddeko okulya entaalu alyoka asunguwala okutuuka ku kusunguwalira ddala okumalayo agenda akola obulumbaganyi ku musajja mukulu Donald Trump. Ono omwagalwa w'abangi nakyo kigattako kubanga abamwagala bangi mu ggwanga erya Amerika, naye ate bwe babanga bamwagalira ebintu bizibu ate abamukyawa bamutte bebalwa. Ekituufu n'okutuuka ku ssaawa eno Federal Bureau of Investigation FBI yamaze dde okukakasa nti omusajja ono okuleka nga waliwo okunoonyereza okulala okwekusifu kwe bayingiddemu naye bakyategedde nti talinaako kiwayi kirala kimuli mabega. Obusungu bwamutembye nga ye n'amala yenyigira mu kikolwa kye yakoze ekyokugezaako okutta okutirimbula yali pulezidenti w'eggwanga erya Amerika ng'amulumisa ekivu. Kakati oba oliawo mu mawanga nga Africa bino bwe byandize naawe manye eyo kimanyi twandisoose okuga nti gavumenti y'abagundi yessegundi kubanga teyagala agivuganya. Olunno nga tuli mu mawanga mu Africa muno ekyo kyekirowoozo ekyandisoose okujja. Kale mu America weewaawo nga bagamba nti Donald Trump yandibanga abadde baagala okumutta obukyayi baabujje ku musajja mukulu Joe Biden olw'ensonga gy'amulimamu empindi ku mabega nga n'ebigambo ebimu amukonjera. Bagamba musajja mukulu pulezidenti w'eggwanga erya Amerika kati Joe Biden namukadde myaka 81 bakati ebigambo byakozesa nga anoonya akalulu byandibanga byebimu ebyavuddeko empulutulizo eviiriddeko bano okunyiiga balyoke baba oliawo basunguwalire Donald Trump n'okutuuka okwagala okumutta nga bwe beegezezaamu olunaku lwajjo. Naye ekyo toyina bw'oyinza kuvaayo n'oga nti gavumenti ya Joe Biden ye yabadde eyagala okutta musajja mukulu aleme kwesimbawo oba aleme kulondebwa luli ku lunaku olwa Novemba awo mu ntandikwaye, kubanga mu Amerika ebintu babijja ku mutendero ogufaanana ogwenkanaawo. Kakati olaba omwana mulenzi wa myaka 20 bwegati 12 kitegeeza yazaalibwa mwaka kibalaabalamu emyaka 2 okudde emabega. Ogenda kulaba kalenzi katono okazaala naye obusungu busobola okutemba omuntu omu najja akola ekyakoze ensi oba ekaaba n'ekaaba oba esanyuka naye nga ye akijjeewo. Omulenzi ono ebyafaayo bye bizuuliddwa ne kitegeerekeka nti newankubadde abadde agenda kulonda omulundi gwe ogusooka kyokka abadde yeewandiisa nga wa kibiina kya Republican Party. Ojja kujjukira nti ekibiina ki Republican Party ekigenda okuvuganya Democratic Party olwaleero kirimu abantu abamu nga baagala nnyo ng'era bafiirawo ku Donald Trump ono, kubanga era walabye ne bwe yabadde nga balowoozezza nti afudde bwe yakoze akabadde awo nadde engulu kyeyasookeddeko yabuulidde abasajja be bano abamukuuma nabaga nti abange ndi mulamu nti ye musooke mumpeeyo akaseera olwo nno bamutwalaganya bamugje ku siteegi nabaga nti musooke muleke tuwulirize ekiddako. Munange bwe yavuddeawo wansi n'awaga n'akasuka ekikonde mu bbanga nga bwawogana n'amaanyi mangi nnyo kitalu aga nti abange mulwane n'ebigambo ebigenderaawo wakati mu kuweerera n'okuwaga. Bazzeemu nga n'obululu n'obulali n'endulu n'okulekana byonna ku ebiri ekitegeeza nti omusajja ono 10 terikyawa omu
abamwagala webali era bamwagala byansusso. Kakati gwe bw'ovaayo nga gwe kuruku n'omutta toyinzaga nti omusajja oyo tayagalwa, era bw'omuteekako ekigambo kya omwagalwa w'abangi ekituufu oba tolimbye Trump ayagalwa munda mu ggwanga erya America. Kyokka n'abavaayo okumuwakanya nabo beeyongedde. Nakunyumizaako emabega awo ne nkutegeeza nti waliwo munda mu banna Republican abagamba nti ekituufu wadde nga ne Joe Biden tasaanidde olwabiribiribiri bye yakola ku ntandikwa y'omwezi guno bwe yagenda mu kukubaganya ebirowoozo noono munne kati yabadde attiddwa n'akankana empale n'atiribira ng'ey'amasavu etayidde. Mwana wange waliwo abaaga nti wadde nga kale yakola bw'ati era tasaanidde naye noono waabwe naye mubi tasaanidde. Olwo nno kino bakizzaayo emabega ku ebyo bye yeeyisa bye yakola ebyambyo n'obusa byakola ewaabwe n'aviirako n'abantu abasukka obungi okufiira ku kizimbe Capitol Building ewatula offices ez'ebyobufuzi munda mu ggwanga erya America. Kakati okwo kwe basinzira ne baga nti ono wampisa mbi taga. Kakati era ne beekolamu omulimu ogw'okumuwala na mulimu obubingi obutamwagala. Naye nga n'omulenzi ono tekinnakakasibwa. Waliwo ababityebekanga nti ye ono y'omu ku abo ababadde nga bagamba nti Donald Trump tasaanye kwesimbawo olw'empisa zembi, naye abadde munna Republican okusinziira ku ebyo ebikyazuuliddwa. Kyokka kitaawe naye Thomas Crook naye y'omu ku banna Republican abeewandiisizza mu kibiina ekya Republican Party era abalindiridde okusuula akalulu gye bujjako mu maaso awo nga bwe nkunnyonnyodde. Kyokka ate ye nnyina obutafaanagana na kitaawe wa Crook, nnyina munna Democratic Party awedde emirimu era y'omu ku abo abalindiridde okulonda singa Joe Biden anaaba ddala akkiriziddwa naye n'atawaayo obukulembeze oba n'atawaayo kaadi kubanga bamuli bubi ennaku zino bamwagazisa aweeyo obukulembeze waakiri kubanga akaddiye. Naye ne nnyina w'omulenzi ono w'emyaka 2 Thomas Matthew Crook mwana nga ate ye munna DP awedde emirimu. Kyokka webibulizabulizizza abantu awo olumu mu Democratic Party baali basonda ensimbi kati ekyo kyekibiina kya nnyina noono n'akwata $15 n'aziwaayo ziyambe emirimu gy'ekibiina kya DP mu kutambula nga bwe bandyagadde batambule. Kakati awaliwo okubutaabutana n'okubuzaabuza owagira DP owagira banna Republican kiki ekikuweesayo ensimbi eno. Naye ebigambo byeyongedde. Nkubuulidde nti we baakubidde musajja mukulu Donald Trump bino kati tuzzeeyoko emabega katono okuva ku kizimbe omusajja ono omulenzi w'emyaka 2 kwe yabadde yeesumaalise akube musajja mukulu Donald Trump wabaddewo meters 140 okutuuka ku stage Donald Trump kwe yabadde ayogerera. Kakati ako kakwate era njagala kati gwamanye okupima mu fuuti okimanye nti mita emu ebaamu fuuti 3. Ojja kutegeera bw'onooba oyagala kutegeera mu fuuti otegeere fuuti muzeeyi Donald Trump mwe yabadde. Kakati ekyo kiteeke ku bbali wali okuva awo okugenda omwana omulenzi ono gy'abeera tetubadde Butler Pennsylvania kikutwalira essaawa emu okuvuga okuva olwokaano wano we lwabadde okutuuka mu maka g'omwana omulenzi ono gye yabadde asula. Era ntegedde nti ekyalo bakiyita Bethel Park saza lye Pennsylvania eno gy'abeera gy'abadde awangaalira ne bazadde be. Owulira obuto tannaba nakukula kuva w'abazadde be kwebeereramu kubaako kasulamu nga kake abadde asula ne bazadde be. Kyokka n'abazadde olwaleero we lutuukidde nabo ekituufu kikyabasobedde. Kakati ensonga we zigenda okwongera okukyukiramu gy'emiramwa egimu ku egyo egitambulirwako campaign ezinaagobererwa oba ebigambo ebinaagobererwa wakati mu kulonda ani asaanidde okukulembera eggwanga lya America. Bulijjo musajja mukulu Donald Trump ono yabadde alumiziddwa ekivu y'omu ku bawagizi lukulwe abawagira emmundu n'ebikolwa byayo. Naye munnange ajjukiza buteba yagikuba laba emmundu bwebadde emumazeewo kubanga ye mu kye bayita gun violence
ekyo tayagalira ddala kuwulira nti kibi, era abafaanana nga ye be bawagira buli muntu oba mulamu oba si mulamu, oba akuze oba si mukulu, abeere n'emmundu mu maka. Kakati oluvannyuma lwa bino byonna okubaawo, okunoonyereza kugenzeemu okutaganjula ensonga bannamateeka ne bannabyakwerinda mu ggwanga erya America, naddala mu ssaza lino erya Pennsylvania, banoonyereza ddala omwana ono yali aguze ku mmundu, baagimuwa buwi oba yalonda nnonde. Ekituufu ebyafaayo by'omulenzi ono byogeddwa, bagenzeeko mu ssomero gye yasomera, abayizi ne bategeeza n'okutegeeza nti ono ssebo teyali mugezi, yali mulwadde. Mu kukuba n'amagezi agakola mathematics oyo obukozi, yatuuka n'okufuna $500 nga bamwebaza okubeera sita mu kuwuuba n'okumenyaamenya ebibalo. Kakati oyo abayizi bamwogeddeko nti tebamanyi na kumanya kyamutuuseeko, kubanga okuleka okwagala ebyafaayo n'ebyobufuzi abadde tabinyumyako. Naye we bituukidde nga waliwo abalaze okusinziira ku baana ba FBI ne bannabe bali aba Secret Service, bagambye nti bwe batunuulira ebiwandiiko mu myezi 6 egiyise, taata w'omulenzi ono musajja mukulu, myaka nno ali mu 5 n'egiyiseemu, abadde yagula emmundu mu dduuka erimu erizitunda. Kakati beebuuza nti emmundu eno ye yasse? Waliwo abaga nti ddala kituufu emmundu eno ye yasse, ekitegeeza nti ne taata w'omulenzi ono naye abadde mu lukwe olutta Donald Trump. Bwe batuukiridde atunda emmundu mu kitundu ekyo, aganya okuwa ansi ey'enkomeredde bano bannamawulire ab'omukutu gwa Reuters. Batuukiriddeko omusajja atunda emmundu zino, aganya okwogera ekyenkomeredde, nakati oba yagimuguza oba teyagimuguza, kiri wakati we ne Katonda we.